Waona karantini kambwenga bajasi ba Museveni atwawone kyeya kya juzi wano n'enzige zadduka tumbi kati bwe nkugrabinga togamba tinanywedde gwa zombi mbayire mu karantini byebe nga bisinga bukisi gimira pretty Bettina dale ayo mahare masheri masherina loda sweet kamuli kantale nawe ambule mpale madenkumi sinani stop music. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Ladies and gentlemen, it's today, it is today, this is the day that we've been waiting for. Ladies and gentlemen, for everybody here, what does God say in the Bible? What does God say in the Bible? Matthew 16, chapter 14. What he says, a day will come, Maula and Rain will come on stage. They'll put the emphasis. Hallelujah. Praise the Lord. They'll put the emphasis. 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 Hallelujah. Praise the Lord. To all the ladies, who are here, and you are virgin, and you are virgin, now you are virgin. Maulana. All the ladies, I'm emphasizing this point. I'm emphasizing this point. All the ladies who are virgin, ngabali virgin yemberera, abali virgin ngamwine embizi. Hallelujah. Praise the Lord. Njagala okuwa mawulire ndi tuli wano naye Bujingo Kyakola Endiiga ze. Lero si Easter Monday. Bujingo ali ku Ndiga kyazikola saba mulokole. Saba. Tambulango dena mulokole. Yimirira mu kifo kimulokole. Sabango de maaso. Sabango de mabega. Njagala kiwato kyokka. Maaso ne mabega. Maaso mabega. Yongeza speed. Laba amaanyi g'ekisajja. Bujingo kyalikola Endiiga ze. Saba mulokole. Saba. Tambulango dena mulokole. Mulokole kuba pressure up ekyamagero kyo kiri mu ttaka. Kisime ye mu ttaka ekyamagero kyo. Sime ekyamagero mu ttaka. Kiri mu pressure up. Kiri mu pressure up kuba pressure up mulokole kuba pressure up mulokole. Yongera maaso zikube 1, 2, 3 prosinga mulokole. Njagala obategeeza musabe Mukama w'abakwagala abakwagadde genda mu maaso ne pressure up. Saba mulokole. Gamba nti ayi Mukama. Ayi Mukama. Nkulaga amaanyi genkozesa mu kusaba. Yongera maaso kuba pressure up. Pozinga waggulu. Njagala bategeeza bino bye tuliko wano bya ddala. Susan Makula nkwagala. Njagala okutegeeza nkwagala. Ndowooza olabe kye ngenda okukola ekiro. Nkwagala Makula nkwagalira ddala. Mulokole kuba pressure up. Nyoko pressure up. Hallelujah. Bujingo ali ku Ndiga. Hallelujah. Obadde ki? Mulokole saba. Ani mulokole? Igwe. Nze ndi Musiraamu. Kiki? Wali mulokole. Atikana ndi mulokole nsabira wa. Walo kakwaka mweso oli mulokole. Nsabira wayiga. Wa Bujingo saba mulokole saba. Ani asaba? Igwe. Obadde onkubiza pressure up ngolobya. Mukama Katonda omusaso w'ekisenyo. Tabulanga deno mulokole. Mulokole bayo jangwero. Mulokole tunulira sitani. Tunulira sitani. Mulokole tunulira sitani. Musongeko mulokole. Mubogolere. Mukange. Mukongole. Musinikire amanyo. Mukyukire. Mufuuyire. Esamirira. Embwa ya Bujingo. Ate Bujingo mugezi. Bujingo n'oba yagala kwana mu kyaki yojja n'omunnyonnyola. Obwenzi buli mu kusoloti kanisa simanye eyo kanisa. Mulokole saba. Era omusangano nga pastor. Wangi. Nina akawala. Kawadde. Nakegomba dda.
badde nsaba obeeko ntidde okukasaba ennamba nkatudde kumpi ddayo otuule noddayo mulokole sabira n'olasaba tunuulira neibawo mulokole tunuulira neibawo ŋŋamba gwe tunuulira neibawo oyo mugambe gyebale mugambe mpa ku nnamba ey'essimu mulokole gaba ennamba n'ogiwandiika mulokole gaba ennamba wololololo gaba ennamba 0702 kikubeko kakasente kuwadde ya nnyoko. Hallelujah. Abakyala n'abaami mwenna abazze wano njagala okubawa amawulire nti muli kwakaamu esi munyumirwa lwa nsonga eki. Ani ategese ekivulu kino? Gundi luba abakugamba nti ekivulu kino eno kya bwereere naye buli ayingirawo ali ku mulyango basooka mukebera kawuka ka mukenenya. Ne luba yennyini teyandize okumanya luba atya siriimu naye yali kubye essimu Emma teyandize yali kubidde Emma halo Emma wanjiruba kyekiriwo tewali kakamu esi kikutte abantu bangi kikutte abakebera siriimu bakyaliwo bagambe bagende nzije nedda jangu ssebo kola bwe babeewo nzije jangu ssebo ate olaba abantu bano njagala okuwa abantu bano amagezi banaye tukola abamu muli ku masimu muve ku masimu amasimu mabi nnyo basobola okwanjula omunnabyabufuzi ow'ekitiibwa ow'ebbeeyi naye olw'okuba meseji bamuweereza ku ssimu n'abula nnyo baleeta omusajja ow'ekitiibwa ayogereko eri abantu mwanjule nga munnabyabufuzi mugundiivu bassebo ne bannyabo obubi bw'essimu essaawa eno yennyini kanyanjule omwogezi w'NRM okuva sayidi zeno omwami Atini Pulo obugalo bwa Atini basebe ne banyanyagala bategeeza mwebale kunnonda amanya nze Atini njagala bategeeza nkoze ebyamaanyi bingi mwampa akalulu nkoze ebyamaanyi nakola oluguudo olwo lwa kolasi nabawa ekyuma wali ekyuma ekisogola bisikiti ekyuma ekyo Linda Deni ali lubuto ani Linda sindise message ali lubuto obogenda kikola otya kali lubuto abantu bekyeba Linda mbebaza okunnonda kubanga Linda Deni kali lubuto kagambe kali lubuto abantu bekyebantu badde nkyabategeeza era nga nyongero bategeeza nti Linda ali lubuto we kanso wanji naye olubuto olwo si lwange n'ekyuma kye nabawa kiri lubuto nammwe njabafunisa embuto esimu ebuzaabuza kati olaba abantu bano bonna bali mu kunyumirwa lwa nsonga eki etya muno bwe ntunula mu bantu batudde bateredde siraba bateredde teri atawaanya siraba muntu kuva Langi Aluwa Koboko ndabamu Bakiga ayina microphone Banyankole ongeze ku microphone Banyankole naye omulugwalo ogwo kimwetaagisa okubanga mwenna munyumirwa nayingira wali n'abyonoona mbuuza atya pateekutte jjukira balina obuzibu oba entalo z'abayitamu nnyo tebakyaswala music yalwawo bayingira tebakyaseka biya tabakwate tebaseka sabula oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo